Aha. Afande. Afande. Kale. Nkitegedde. Mwalimu abakyala bananga nze ndi wakutaano n'abasajja basatu naye kinneewuunyisa nali tuwa fry ekyengera nenziramu negamba omusajja ogenda kunteeka kabuusu olwomaze nsaawawo zigenda mukaaga bwekiro ekiro ekyakeseza sande ekiro ekyakeseza kumpi lwabadde sande tutuuka ku roundabout ebusega ndaba omusajja agenda wansi wakirira wansi eri nga kutuba ekigenda ebutyana mugamba sebo ate ogenda kwetoloola okomewo eno nga mmanyi nti agenda kwetoloola roundabout waddeyo eno ngenda okulaba nga ayisiza esooka n'eyokubiri n'eyokusatu eri egenda nga ebutyana ate ngenda okulaba adda ku nozani ne mugamba sebo togenda kuntwala nga tokkanyiza kati mwalimu omukyala munda nategerako nti muganda w'omugolo omwami namugamba wakita omukyala ono mwakkanyiza tomudropinzeewo kabuusu ate kati omutudde gy'oyagala musajja yasirika teyatuddamu navuga tuba tutuuka emasa naafuku roundabout nga manyi omusajja oyo yagala kwetololairawo roundabout ayambuke waliwo ekikuba ekyambuka agweri emmenga ntwale paka kabuusu omusajja yagaana nemugamba kati ogenda kunteeka wakale nteeka wano nfubeko benkubira bajje bakiro omusajja yagaana banaye nagwamu ekidumusi nefukirafukira kuba nali nyambadde party press nenefukira omusajja yagaana okuwuliriza nengamba nina essimu z'abakulu kankubireko omu asobola okunyamba banaye DPC wenansana yanyamba lwawe namukubira waliwo yampi nambaye mukwano gwange nagamba ono bawe nakubira RTC nangamba obadde nembwa afunye obuzibu motoka oba empamba nekubira DPC wenansana DPC nangamba East Online connecting ku radio call bakuyambe nebanyamba kuba nemotoka yali eganye okuyimirira omusajja we yawulira nga twogera ne polisi omusajja yayongeza omuliro natuuka nnyonnyonnyonnyo nga tayagala kuwulira nemwegayirira nemugamba ontwala ompambye omusajja ng'agaanye katuba tutuuka ekisaasi bambi abasirikale bakubamu tuukewa biki jukira emotoka eri ticket kati nga nina kulabira mu kaddike nga wenkugira nga bweningiza eri nga ngamba tuula naye nga abali mu motoka abasaabaze boba tebasobola nakuddamu kwogera bayogera luli eri ng'agaanye okuwulira ne bagamba muleka ojja kutuula ewaka nali sibamanyi nali siyinza kusula mu maka gesitamanyi kati olwagira nagenda okulaba waliwo patro yali etugoba emabega patro yatugoba okuva ekisaasi netuyita enambole omusajja agakatula aganya okuyimirira mwegayirira ayimirire agamba agenda kuntwala emukono patro yatugoba nagamba agenda kuntwala emukono atuuseeyo bano akomewo anze antwale omuntu omu namugamba kati sisobola kuddiramu naawe mumotoka ng'olaba oganya okunzisa wali kati mbere munzeka mu motoka omusajja yagaanira ddala omusajja yadduka paka we batusalako emikono baali bakoze road block nga tewali motoka gye bakkiriza okuva Kampala eyita ne batukwatira awo nembaga era we nalaba abasirikale banaye nawulira nga Katonda anzadde buto naye se simanyi kigenero kyoyo omusajja oba yali anjagaza ati simanyi nakati nkyakyebuuza wabula nze kyenjagala amateeka gamuvunaane
nabo poliisi waliwo patro yali etufa emabega nga bamaze okukola alamu ng'oli DPC w'Enansana amaze okukola alamu nga waliwo patro etugoba nga naye adduka nnyo nga tesobola kuba amasasi nga weneekuba amasasi emmotoka egenda gwako accident naffe tufune obuzibu kati neetuleka nejja nga etugoba kuba eno baali ba patrolinze nga tebakkiriza oba mmotoka ntono oba bino ebinene kuyitawo kati ng'ate bataddewo Well, waliwo omuwala bamuyita Nabunya Shamim agambibwa okuba nti nno yagambyeko omuntu omu ow'emmotoka eya buyonjo ekyotera okuba nti nno amuvugako okumusuula e Kabuusu naye kigambibwa omwami bwe yatuse e Busiga yakute Northern Bypass mpaka Mukono gye bamuyimirizza. So poliisi y'Emukono yaguddewo omusango gwa kidnap naye poliisi ey'e Nansana yazze n'ebyeddiza kuba omukyala bwe yabadde akuba okutaasibwa yakubye Nansana. Okunoonyereza kukyagenda maaso tujja kuba tubawa ebisinga.